ebirwa byerabirwa naye n'olunaku eyaliko omukulembeze w'eggwanga Uganda Dr. Apollo Milton Obote lwe yawona okutemulwa lunajjukirwanga mu mwaka gwa 1962. Apollo Milton Obote yakwasibwa obwa Ssaabaminisita bw'eggwanga Uganda era nga wano Ssekabaka Sir Edward Muteesa ye yali pulezidenti we. Wabula oluvannyuma lw'ebyo byonna ebyagwawo nga Muteesa addusa agenze emitala w'amayanja, bangi mu ggwanga Uganda naddala Abaganda baasigala si basanyufu era nga bwe kiri nti emmeeme zaffe tezisobola kwebikkula kumanya kiri ku mutima gwa muntu. Bw'atyo n'Obote abaalinga bamwetoolodde teyamanyanga kibali ku mitima. Wabula mu mwaka gwa 1969 we yamanyira nti entamu yeerabika ng'eneetera okuvuunikibwa. Ekyamazima ekyatuukawo ku lunaku luno tekiyinza kuva ku mitima gy'Abannayuganda abaaliwo ebiseera ebyo. Ennaku z'omwezi zaali 19 omwezi ogwa Desemba omwaka 1962 era ng'essaawa zaali nnya ez'ekiro mu kifo ky'ebyemizannyo eky'erugogo ekimanyiddwa nga Lugogo Indoor Show Stadium. Olunaku luno abakungu okuva mu kibiina kye ekya UPC bayite ba delegates balina olukuŋŋaana olwatuumibwa 1969 UPC Delegates Conference era nga luno lwali mu kisaawe ekimanyiddwa nga Lugogo Indoor Show Stadium. Kumbe ne Sitaani yali amaze okumwejaga okumutuusaako obulabe. Olukuŋŋaana luno lwali lukuŋŋaanyizza abakungu ba UPC okuva mu mabendobendo ag'enjawulo okwetooloola eggwanga Uganda wamu ne Ssemazinga wa Africa, olw'ensonga nti n'abakulembeze bangi okuva mu mawanga amalala abaalwetabako, okwali pulezidenti w'eggwanga erya Zambia, okwali owa Kenya, Tanzania, Zaire, Ethiopia n'abalala. Era wano emikolo emikulu nga giwedde, Pulezidenti Obote yasiibula abakulembeze banne basobole okwessa mu ddene okudda okw'aboobwe. Bw'atyo oluvannyuma lw'okubasiibula, bw'atyo yaddayo munda agende mu maaso n'ebikujjuko ebyali bitojjedde. Essaawa bwe zaakoona nnya ez'ekiro, bw'atyo pulezidenti amaaso gaatandika okumusalirira, ebisulo ne bitandika okumusula, kwe kusalawo akwate mu lw'engabi addeeka. Era wano yafuluma ekisaawe kya Lugogo wakati mu mizira okuva eri abamwagala n'abawagizi b'ekibiina kino. Wabweru w'ekisaawe kino waliwo abantu ab'enjawulo era ng'amataala galumamyo gaako okukamala ng'era ekifo ekibaddemu omukulembeze w'eggwanga bwe kibeera. Wano omusajja yategeerekeka nga Muhammad Ssebadduka yatambula bukkolokkolo ng'ayolekera gy'ali, era ekyaddirira kwali kukwata ku mmanduso. Ezimu ku zi-interview Obote ze yakola nga tannaba kufa yanyumya nti nalaba omusajja ng'akutte omugemera wala agwolekeza gye ndi, ne njagala okugezaako okubaako kye nkola naye nga kyali kikeerezi, era okukkakkana nga nsimudde ekyasi awo we nnakoma okutegeera ngenda okudda engulu ng'olulimi lwa kitundu, erinnyo likutuse n'omumwa nga guliko ekiwundu eky'amaanyi kubanga baamukuba ku mumwa. Wabula ng'omutemu ye yali abaze kumukuba ku ssekalootera amugye mu budde, era wanamangu ddala n'addusibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Obote oluvannyuma lw'okuwona ebyo yakola yintaviyu endala ng'amaze okudduka mu ggwanga ng'ali mu ggwanga erya Zambia ne munnamawulire Omunnayuganda amanyiddwa nga Andrew Mwenda, n'amunyumiza ate olutabaalo olulala luno nga lwali mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Omusawo omujjanjabi amanyiddwa nga Nancy bwe yali agenda okumujja mu budde nga bamututteyo, ono agamba nti bwe yali ku katanda nga yeebase nga ne mwannyina Meeya ayimiridde awo, omusawo ono yayingira bw'atyo n'atabula eddagala mu mpiso abaagenda okugimukuba bw'ati. Mwannyina Meeyi kwe kumubuukira n'amukwata omukono ne bagwa wansi ne beezooba, empisa eno n'emenyeka, bw'atyo n'atasobola kugimukuba. Wakati mu kunoonyereza oluvannyuma lw'emyezi 3 nga bino bibaddewo, Muhammad Ssebadduka eyakuba Obote essasi n'abantu abalala 5 baakwatibwa era ne bateekebwa mu mbuzi ekogga. Wabula obudde bwe bwetooloola eggwanga lyagenda litabanguka. Amiini n'awamba Obote, n'Amiini ne bamuwamba, n'abalala bangi nnyo ne bajja nga bwe bawamba ate bwe beewamba. Era wano Muhammad Ssebadduka yabeerayo mu kkomera okutuusa mu mwaka gwa 1986 Museveni bwe yajja n'amagye ge aga National Resistance Army, bw'atyo n'asobola okuteebwa. Munnange ataakulaba akunyooma, naye ssebo temumulaba okuseenya enviiri n'okubeera nti we yatuukira okufa amaanyi gaali gamuwedde. Obote ssebo yaliko ko olulenzi oluto olugogofu olwali luwoomera essuuti, era nga bw'asala bw'atyo oluguudo mu mutwe olwo ng'ajja kusuza abaana ab'obuwala ku kyalo nga tebeebase. Era wakati mu mbeera eyo
omwana w'Abaganda ava mu kika ekyengeye Miriya Kalule we yamwefundiza n'afuukira ddala owuwe bwoya n'awona okununkanga ng'ayitawo anti ono ye yali mukyala we ow'empeta. Milton Obote yafa mu mwaka gwa 2005 nga yafiira mu ggwanga erya South Africa era bw'atyo n'aziikibwa mu bitundu by'ewaabwe mu Akokolo mu mambuka g'eggwanga Uganda, wabula nga mukyala we Miriya Kalule Obote ye enkuyege kyamukubira enduulu. Ebirwa byerabirwa naye n'olunaku Apollo Milton Obote lwe yakubibwa amasasi lunajjukirwanga.